Mu disitulikiti empya y'e Kalungu, poliisi y'ebidduka yakedde ku nguudo okukwata baddereeva abatika emmotoka mu ngeri ey'obulabe. Mmotoka 10 ezabadde zitisse amatooke, embaawo, emiti, amanda nga ze zaakwatiddwa. Abamu ku bano baalabulwa gye buvuddeko okugoberera amateeka g'oku nguudo naye ne beerema. Tuli kugezaako nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obw'okutiika bubi ku mmotoka zino ez'akabangali. Abantu batiika bubi amatooke, batiika bubi emiti, batiika bubi embaawo, ate bye bimu ku bireeta obubenje especially ku luguudo luno lwaffe oluva Embarara okugenda e Kampala. Twagezaako okubabuulirira bateekeko mitalimbwa naye abasinga obungi tebakigenderako. Bano baatwaliddwa mangu mu kkooti era ne batanzibwa. Akasookedde omwaka guno okutandika twakwafuirwa emmotoka 2 trucks nga zitiisa amatooke, abantu nga zeefuula ne bagwa ne bafuirawo ennyini awo ne zibakabarenga. Ate Yerwengo okumpi ne Masaka, poliisi egobaganye n'abasajja beekutte n'enjaga. Poliisi ewaliriziddwa okufuuza amayumba g'abantu mu bubuga bw'Ekyazanga n'e Malongo olw'omuze gw'okunywa enjaga ogukudde ejjembe. Mukaaga okuli n'abasajja abakulu bakwatiddwa wakati mu kwegayirira. Mukama wange embeera y'ensi ku buzibu bw'abaana batumazeko emirembe. Baana ki? Abaana okusoma ebigambo byabojja 10 nga tiwalabika. Enjaga eno eteeberezebwa okuba nti baagijja mu bitundu by'e Kamengo ne bagisuubuza abantu ekyongedde ku bumenyi bw'amateeka. Abantu babadde battibwa okusingira ddala obwana bw'essomero nga bugenda ku ssomero ssaawa 12 ne babukwata ne baburepinga ne babutta twakaregisteringa keesi 2 bwe zityo naye nga tulabira ddala nti ekyo kyonna ekireeta ekyo influence yaki yanjaga. Ekikwekwete kino kyakugenda mu maaso ne mu bitundu ebirala.